gaka azala mu butamizi. Olwaleero nzizeewo bagamba nti obugenyi buwombeeka, omusulo guwombeeka essubi. Ate n'ebyokulya bigonza engalo. Lubaale w'enswa tasongwa amulunwe. Weewaawo. Bagamba lubaale agoba nsonga nga takutidde wuwo. Ekirungi nze wano nzizeewo omuntu gwamanyiza okuwa akannakanna katebo omuwe ebiswaggulo. Ekivaamu kwe kufuna entuuluulu. Ate n'atambula nga yenna wamma akutunuulira kimoozoolo oba ng'akutunuulira ngeri ya oli atunuulira mukondeere nga agwereddwako emiyungu entunula gy'abatunulamu eya Nnamulanda oba munnange oli atunuulira emiko gy'endagala. Kali olyongo kennyini kakati nange sijja kulwa kubanga munnange sigolo taliga yayita ku mbutami kati wano nabamanyiza okubaweereza ng'ebyensonga era eby'amakulu ddala n'okubasomesanga. Nebaza mukulu bamuyita erinnya ligenda okuma mutwe Ahmed Mukasa. Mukasa yamubuuziza kibuuzo. Mukasa ono abeera South Africa. Mukulu Mukasa abe South Africa batulabire bali awo bonna mu KwaZulu Natal KZN, abali awo mu Gauteng province, abali mu Pretoria ebibuga nga Johannesburg, Kempton Park, abali mu Free State, Bloemfontein, abe Mutata, banafa abali mu Kimberley, Northern Cape, Eastern Cape, Western Cape, Fordisburg, obutundu bwonna bwe South Africa mwena mwebale kugoberera ku YouTube channel yaffe. Mwebale nnyo naye wabuze kibuuzo n'ogamba nti nno wetuwulira omuganda gere muganda nakabala tetubimanyi. Twetaaga kutumenyeramu ku bintu ebyo. Ngenda kubimenyamenyamu naye nga sinnaba kukola ekyo. Sooka osubscribinge ku mukutu gwaffe. Ng'obanga gwe mundi gwokusookedde ddala okujja. Sooka osubscribingeko ebintu bibeere nga bibeera bulungi nga bigendegetanye okufaananako emmese eridde ag'omuliririze kubanga kijja kuba kikuyamba naawe. Ebintu byasse kufuge ng'enkandaggo ate emirimu gibeera nwa. Muno bw'atutubika ati omutawu mukuuma ntiribiisi bwe ng'otega enkulembe kati kijja kukuyamba bw'onooba osubscribinze ku mukutu guno. Teekako n'akadde ke bayita notification bell. Kikuyambe nti bwe tuteekayo omusomo gw'ojja buzinoolaba n'osoma n'oyiga. Kakati olaikinge okomentinge osheyalinge. Twagala omukutu guno mugusheyalinge nnyo eri abantu baganda bange babeere nga bamanya ebyensonga. Entwiga Hotel basangibwa mu kibuga Hoima Oil City kibuga ky'amafuta bali mu kibuga Hoima. Entwiga Hotel balina ebisulo birungi. Entwiga Hotel balina emmere ya buli kika oyagala local foods oba international dishes, emmere ya buli kika, Indian dishes, Thailand, yonna emmere weeri wano ku Entwiga Hotel. Entwiga Hotel balina gardens ennungi. Oba olina omukolo, birthday party, embaga kwanjula, graduation party n'obubaga bwonna obw'okwesanyusaamu ne meeting, muyinza okuba mwagala kukola meeting oba conference, balina conference hall yaabwe nga zibulungi. Kakati Entwiga Hotel bali mu kibuga Hoima. Bwagala okumanya ebisingawo ku Entwiga Hotel n'okujja okubawagira ntuukirira nkulambike bita ku 078 599 343 kanjiddemu eri 078 599 343. Entwiga Hotel ejja kuyamba okuwa excellent services. Services zaabwe nnungi nnyo zisanyusa zireeta akaseko ku matama naawe ogambe ddala wamma n'esiimye. Kale sijja kulwayo ng'omuweesa ayota omuliro oba ng'omuwulu ayota omwezi. Nja kuba nedibonkodde ng'ate oli gwe bagamba munnange ow'amalibu addiza ekibumba nti gwe banaakuwa ebikongoliro onoobirya onoobigaaya oba okwedibonkola okufaananako oli gwe bagamba ow'amalibu akuba ensenyu oba okwenaanya ng'ow'ekirevu anoonya akamwano nti ogenda kumwaki. Manya ow'ekiwalaata anoonya akamwano nti ogenda kumwaki ng'ate ku mutwe tekuli nviiri. Kale kaneme kukekera ngero ow'ekiwalaata kiira ekibira nti munderekera kukatta ne bamubuuza nti ng'ate olubengo ogenze nalwo. Tunaakaseera ku ki? Kale ebiti bino si bika by'Abaganda ng'abamu bwe babiyita wabula tubiyita ebiti by'Abaganda. Ebiti by'Abaganda oba kale tugiyita emitindo mu Baganda oba emijiji egy'enjawulo gye twawula mu Baganda. Kati ebika by'Abaganda bye bino: mpindi, ndiga, nkima, nvubu, njovu, nte, nkedebwe,
musu, mpewo, olulyo, luno lwabalangira n'abambejja, ebyo byebika. Ebyo byebika twogera ku bika waliwo abeddira enkusu abeddira ekinyomo abeddira engo abeddira empologoma abeddira akasimba abeddira ebyo byonna byenjogeddeko ne byesoogedde ebyo bika kati kino kyengenda okusomesa oli kyeyabuuzizza tubiyita ebiti by'Abaganda oba kale emitindo kigambo kino kiyinza okubuzaabuza naye ate kyadda nnyo kikozesebwa okutegeeza ebintu ebyawuddwamu mu miteeko kakati twawulamu bwe tuti tulina omuteeko ogusooka oba omutindo ogusooka kale kansooka embisome byonna mubimanye tulinayo bwe tuyita omuganda nakabala ekyo kimu tulinayo omuganda ggere tulinayo omuganda ddala tulinayo omuganda kaswa tulinayo omuganda nnono n'omuganda wawu ebiti biri mukaaga byebyo kati ebiti ebyo tubinnyonnyola mu ngeri egaziyiziddwamuko ennene ngenda kutandika n'ekiti ekya nakabala lwaki nsooka ne nakabala kale kansooke n'omuganda ddala kubanga abantu abamu bino ebintu bibuzaabuza abantu ate mu buwangwa bwa Buganda omuganda ye teyeeteekangako bwebindu obwo bwebindu omuganda abamu balowooza nti bwagamba muno nze ndi muganda ddala nga bamanya nti oyo muganda ennyo oba oli bwagamba nze ndi muganda gere ndi muganda gere ngalowooza nti ye muganda ennyo oba ndi muganda nakabala ng'oli alowooza nti ye muganda ennyo nedda bino byateekebwawo bajjajjaffe nga balina ekigendererwa n'amagezi ameekusifu ekisooka omuganda taboola ate akyaza ate era asenza kwabo ababeera bamuziza okumukyalira bangi basengera ddala mu Buganda kati omuganda olw'okusenza abantu n'obutaboola abantu kyekyamuleetesa ebiti ebyo tetugamba nti omuganda ggere omuganda kaswa omuganda wawu omuganda nnono omuganda nakabala n'ebiti ebirala kati ebiti ebyo birina amakulu gaabyo omuganda ggere yoyo omuntu eyava gye yava n'ajja mu Buganda n'abeera nga yeeyisanga Abaganda nga anyumirwa Abaganda bye bakola n'obuwangwa n'abwambala kati bwe yabanga yeeyogerangako ng'agamba nze ndi muganda naye ggere yeryandeeta nti ndi muganda lwa ggere lyange lino nti eggere lye eryamujja gye yava ne limuleeta mu Buganda kyabavaga nti omuganda ggere kati ekiti ekyokubiri omuganda ddala omuganda ddala obasanga eyo nga beenyumiriza nti ze ti muganda ddala mugamba banna wama omuganda ddala kitegeeza omuganda omuntu eyafuuka omuganda naye nga alinayo eggwanga eddala ayinza okuba yava Rwanda n'ajja mu Buganda kati oyo bwe yabanga yeeyogerako yagamba nti nze ndi muganda naye ate nina eggwanga lyange eddala kati kyebava bamuyita omuganda ddala tumaze omuganda ggere ggere lye yamuleeta oyo n'ayitibwa omuganda ggere n'afuuka muganda omuganda ddala yoyo yafuuka muganda naye ng'eggwanga lye alimanyi alirina kati tulina omuganda kaswa omuganda kaswa yoyo omuganda eyenyumiriza mu byobuwangwa by'Abaganda nga mu byo mulimu n'okutta enswa awamu n'okuzirya Abaganda edda be baalyanga enswa kati abantu abamawanga amalala tebaalyanga nswa zino era baalinga basekerera nnyo Abaganda olw'okulya enswa nga babagamba laba bano bali obubuuka obutanaaba maaso kakati nga omuntu waziyiga naye n'azirya nga Abaganda bwe bakola nga olwo asobola okweyogerako n'agamba nti nze ndi muganda kaswa kubanga nange enswa nzirya era ng'Abaganda bwe bazirya kati oyo muganda kaswa kati omuganda bwe tuyita omuganda nakabala tulina ennono za mirundi ebiri ennono esooka bwe bayita omuganda nakabala yoyo eyeekuusa ku nkola y'Abaganda ey'emirimu naddala okulima kubanga egimu ku mirimu gy'Abaganda ng'ogyeko kukomaga kuweesa kuvuba n'emirala kuyigga mwalingamu okulima naye Abaganda bamanyiddwa nti bo babanga bagenda okulima oba bijanjalo bakyo oba binyeebo oba mpande nga basooka kukabalawo bulungi bagenda okulima ne balyoka babisimba nga tebamala bisimba batyofa kati nga omuntu ow'eggwanga eddala wajja naye n'ayiga enkola eyo ey'Abaganda ey'okukabala nga agamba nti nange ndi muganda nakabala n'okukabala nakabala era ng'Abaganda bwe bakola ki bwe balima nga bakabala kakati nno omuganda waliyo omuganda asigaddeyo nazze nga mbimenya omuganda mpozi ennono endala ku nakabala abamu bagamba nti kyebava bamutuma omuganda nakabala nti kubanga
omuntu ow'eggwanga eddala bwe yajja mu Buganda n'ayiga okwekuumisa obutiko obubaala baamutuumanga Nakabaala ngavuga nti oyo Muganda Nakabaala kubanga tateŋŋana na butiko bubaala jjukira obutiko obwo obubaala bukola emikolo mingi nnyo wano mu Buganda era tebubula mu nju y'Omuganda nga tebulamu katiko era akatiko kiggwayo nti akatikkula buzibu oba obutikkula buzibu obutiko kyandibadde obutiku kati kyakyusibwa mu kiri obutikkula buzibu bwe kiggwayo kati Omuganda ayagala nnyo obutikira bubeera nnyo mu nju ye jjukira nti buliko eddagala omuntu ng'asanze omusezi basooka kumuwa obutiko obwo obubaala n'awuuta ekitambo kiri bakimwambulule kireme kumwambalira kakati obutiko obwo ddagala nnyo naye kaba katono bwe kati ne we liba ttaka lyabwo ddagala n'ofune obutiko obwo n'okolokola ettaka lyabwo n'olitereka mu mukebe eryo ddagala lirina bingi nnyo nnyo bye likola bye sigenda kunnyonnyola wano ku mukutu naye nga ddagala kati omuntu yeekuumisanga obutiko nga alina eggwanga ly'eddala naye nga balaba tateŋŋana nabo baamukazangako era naye Omuganda Nakabaala ekyafuuka Omuganda Nakabala naye ate nga nekiri era nakyo kigambibwa nti y'emu ku nnono gye balina lwaki bamuyita Omuganda Nakabala kati tulinayo Omuganda Wawu Muganda Wawu kimanyiddwa nti kintu bwe yajja mu Buganda yasanga mulimu abantu abaali ku mutala Kiwawu baali bamanyi nnyo obulombolombo bwabwe ate nga beetwala ng'abantu ab'omu Buganda ennyo abaasookawo bokka nga beemanyi kale nga beeyogerako ng'abantu b'Ekiwawu Abaganda Wawu muze ndi Muganda Wawu era nsibuka ku mutala Kiwawu obujjajja bwabwe bonna nga buli ku mutala Kiwawu babatuuma Abaganda Wawu kakati Omuganda nnono y'oyo Omuganda ayagala ennyo ennono ye anonooza nnyo afaayo okulaba nti ennono bw'eti egamba etya oyo ye Muganda nnono naye ng'ate kyasibuka ku mutala nnono kwe baakolera amateeka agalamula Obuganda nnono guno omutala gwe twogerako guli mu Busujju era Kabaka Kintu gye yakolera ssemateeka wa Buganda kwetambulibwa era abantu abeeyo mu Busujju ku mutala nnono be baasinganga n'okweyogerangako bwe batyo nti nze ndi Muganda nnono kubanga asibuka nnono eyo gye kyava ne kifuuka bwe kityo oba ne kiyingira mu Omuganda nnono kati gwe owulidde ebika ebyo ogwawa gwe weerondereko gy'ogwa waliwo Omuganda Ggere Omuganda Ddala Omuganda Wawu Omuganda Nakabala Omuganda nnono Omuganda Kigwendeseeyaawo kuba bye biti mukaaga Omuganda Ggere Omuganda Ddala Omuganda nnono Omuganda Kaswa Omuganda Wawu ebiti byonna ndowooza binnyonnyodde si we kiri Moze ebiti byonna binnyonnyodde wabaawo ekiti kyesinnyonnyodde naye nga nakibagambye teekawo mu comment section ogambe nti kino kyo nga tokitunnyonnyodde nja kudda n'essoma eddala nnyongere okutaggulula basomese bwe byajja nze Munnabusiro Entwiga Hotel babatumidde Moze abaawo nnyo waali ku kamera Joel abaawo mukyalo oli gwe nabaleeterako wa Entwiga Hotel Viola abaawo Entwiga Hotel babatumidde staff yonna pozi ne omukulu Atwoki CEO naye abatumidde kakati nno bannange ekiganiro mbegera mere kugwa mu ddiiro ate bw'olabanga olufumbe olukadde lulwanya embwa esanja basala lwaki temunzikiriza nze nno n'enkomako wano kubanga bwe naakekera okufaananako munnange omuli w'emmere nyinza okufuna emigandu nyinza okubuukawo n'emigandu nandibuukawo n'emizizima kambagaliza ekiseera ekirungi kubanga mubadde balungi era balabye ab'ensonga mwebale kutugoberera ayagala ebitabo bye nawandiika bita ku 078 599 343 weefunire ebitabo oyige olulimi webale nnyo mwebale ddala bye